الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abaganda bagabe bitibwa bakadde baffe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tulina omukisa munene okukuŋŋaanako mu kifo kino mu bimu ku bifo eby'obusiraamu. ekitukuŋŋaanyiza si kirala, si bya busuubuzi, si bya bufuzi, wabula kwongera kuyiga ddiini yaffe nakwekulaakulanya. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna nga bwatukuŋŋaanyiza mu kifo kino atukuŋŋaanye mu janaani firdaus, ate atuwe nnyo okulunkusa enniya, kubanga buli webeera ne husulu nniya oba omaze okugobolola. njagala kwogerako gye muli n'ebigambo bikulu erekakasa bijja kuba birungi gye tuli. ekyo munaaba mukikkiriziganyizza nakyo njagala okusooka kubeetondera ekiseera ekiddako kyakulya mmere. akisaagala tulowooze nti okulwawo kwange kwe kuganya abantu okujula eki ekyemisana ne munneetikka kyatukeereesezza. njagala tukkiriziganye wamu tukozesa obudde tikasita ziwera mwenda kitundu newe bakuwa emmere erya buli kyalaba nga nkyakola ki akyagenda mu maaso. oba tutegeeraganye era sijja kusukaawo. ebigambo bye ngenda okwogera eri olukuŋŋaana luno bikwatagana ku bavubuka. المشاكل التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر. ebizibu ebitawaana egyeŋŋanza abavubuka mu kiseera kino kitulimu. nkakasa nti fenna tuli bavubuka abasinga wano. siteegi yonna ey'obuvubuka siteegi y'amaanyi, era bwekulema oba olemeddwa bingi. kyoba olaba ensi yonna yeeraliikirira bavubuka. beebolooza lwaki oba toli ffenna? kyoba olaba ne gavumenti ekyannyo abavubuka, era kyoba olaba mu bifo nga bino eyitirizaamu bambega bangi. saagala olowooze nti gwolinaanye embega, naye ate kizibu nnyo okubulawo mu bifo nga bino lwakweraliikirira kwa gavumenti nga yeeraliikirira abaki abavubuka. kitegeeza nti marhalatu shabab, siteegi y'obuvubuka eteekeddwa okuzimbibwa ku musingi oba ku manhaj entuufu. tuli ffena kubanga mu buvubuka omuntu mwazimbira mustakbal, ebirijja muki mu maaso, wadde tabimanyi, naye buli kintu kyonna alina kizimbira mu buvubuka. kakube kunoonya kumanya. omuntu ayize ng'akyali muvubuka abeera n'enkizo nnene okusinga kwoyo ayize ng'amaze okunaanuuka myaka. naye obuvubuka obwo bwe mulimu mubwenyumirizaamu, era obusiraamu bubwenyumirizaamu obuvubuka bwo, obuvubuka bwe tulimu. gwe kennyini owulira ng'obwenyumirizaamu
era obusiraamu bwenyumiriza mu buvubuka abo kitegeeza wateekeddwa okubeerawo almashakil ebizibu allati tuwajihu shabab fi lwakti alhadir ebirimu okusoomooza abaki abavubuka. Tuli ffenna mu bizibu ebisookera ddala abavubuka bye balina fukudaanu limaani, obutaba na imaani, obutaba naki na imaani. Tunuulira nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gharasa al-iman fi qulubi shabab, yateeka nnyo imaani mu mitima egy'abavubuka. Nemulowooza lwaki? Azimba obusiraamu. Bashabaabu baali bangi mu kiseera eky'entalo nga balina amaanyi, nga balina imaani. Era lwe bagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ya Rasulallah tukkirize tugende mu jihaadi, naye nga aboogera ekyo baki bavubuka. Kati nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazimba imaani mu mitima gy'abavubuka ekyawukanako abavubuka b'omulembe guno. Mu bizibu ebisumbuwa abavubuka butaba na bukkiriza. Tuli ffenna obuvubu obuyimaani eyo gye tutalina yetukozesa ensobi nnyingi, netuuka n'okuzaala abaana mu makubo aga haramu. Mu myaka gye tulina egy'obuvubuka ne twonoona mustakbal, ebiseera byaffe ebijja muki mu maaso. Naye ng'ekitusumbuwa butaba baki butaba na imaani. Tuli ku nsonga etya mu bizibu abavubuka bye balina. Wabula batuyambeko abaana, wabeere watuyamba. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazimba imaani mu mitima egy'abavubuka. Bwe yalina Ibn Abbas amuwese ku nsolo, tannaweza myaka 10. Riwaaya endala eraga nti Ibn Abbas mu kiseera ekyo yalina emyaka 11, kabenga yalina 12. Yali tannaba na kutuuka mu marahala ga buki ga buvubuka. Naye raba nabbi bwe yazimba imaani ku mutima gwe, n'amugamba nti ya gulaamu inni uallimuka kalimaati, muvubuka gwe oba mwana gwe ngenda kukuyigirizayo ebiki ebigambo. N'amugamba nti ihfadillaha yahfaduka, wekumire ku Allah nawe Allah ajja kukukuuma. Ihfadillaha tajiduhu tujahaka, wekumire ku Allah, teeka mu nkola ebiragiro bya Allah. Buli onaabanga olaze nga Allah omusangawo. Naye nabbi gwagamba muki? Mwana muto. Naye lwaki amugamba ebigambo ebyo? Kuzimba ki? Navuga ihfadillah, ay ihfad hudud Allah, kume ensalo za Allah tozisukka. Namugamba nti ihfadillaha tajiduhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Ebyo nabbi abigamba mwana muki muto. Naye lwaki yali abimugamba? Eyo hadisi netutuukako ku mulembe guno ng'agitutuusaako. Mwana muki? Olowooza nabbi yali ategeeza ki? Omuvubuka bw'olina awaka bw'atyo bw'ali, omwana gwe tuzadde bw'atyo bw'afaanana. Wali omugambyeko okwekuumira ku Allah? Oba tulinda bakule bafune imaani? Laba Allah bwe yali anyumya ku bavubuka mu Qur'an mu suratul Kahf, ekyafaayo ekyayatiikirira mu ssuula eyo ekisinga okutegeerekebwa kyaba ki? Ky'abavubuka. Allah n'agamba nti innahum fityatun amanu bi rabbihim, baali bavubuka bakkiriza Allah waabwe. Bavubuka ne baleka okusinza ebitali Allah, ne bava kabaka
ne batamusinza ne bagenda mu mpuku. Allah n'abeebasa emyaka 309. Naye nga ki ekibajja ku kusinza ebitali Allah? Imaani, kukkiriza Allah. Nga Allah bw'agamba nti idh qaamu faqaaluu rabbuna rabbu samawati wal ard. Naye nga Allah agenda nti innahum fityatu amanu bi rabbihim, baali bavubuka. Bwekyo bwe tufaanana, bavubuka bangi obasanga nga be baweereza ensiniya z'omuceere ku mawulidi. Bavubuka bw'osanga nga baweereza ensiniya ku mawulidi ne ku nnyimbe. Aina al-iman? Abo banaawangaala batya ku myaka egyo emito abali mu kuweereza ensiniya ku mawulidi? Bavubuka bw'osanga abato be bali mu bikunsu oba mu bibiina ebizikira amataali. Bwana buli awo buto mu kuzikira amataali bulungi, naye n'essola tebusaala. Al-iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam olaba mu hadithi ya Ummu Salama, yalina mwana muto, nabbi yazimba imaani mu bavubuka, alya naye. Tuli fena namuga nti ya gulaam samillah wakulu biyaminika wakulu mimma yalika. Lwaki nabbi abigamba omwana oyo muto? Gwe gw'otunuulira nga aliisa kkono n'oga nti ajja kukula. Bera bannabbi bwagamba omwana namuga nti ya gulaam samillah, yogera linnya lyani? Ya Allah. Wakulu biyaminika, tiisa omukono ogwa ddyo. Wakulu mimma, naye abigamba mwana muki? Muto. Ba Ibn Abbas baali baana bato. Ibn Umar. Okumanya nabbi sallallahu alaihi wasallam yazimba imaani mu bavubuka kugyeko Ibn Umar, Ibn Abbas, hatta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yategeera obusiraamu nga mwana muki, ate n'abukuuma paka kufa nga takyuse. Tuli fena katunulira nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaifa gharasa al-iman fi qulubi shabab. N'abazimba ku musingi ogwo gwa imaani, n'abazimbiramu empisa. Lumu Ibn Umar yali mwana muto naye ng'atuula wali nabbi sallallahu alaihi wasallam. Atuula wali ani? Era lumu Ibn Umar yalabirwako mu lukuŋŋaana oli bakibaaru sahaba. Basahaba baki? Abanene abakukunavu, omuli Abubakari ne kitaawe ne Uthman ne Ali, naye nga Ibn Umar waali. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam alqa su'alu ilayhim, n'abasimbula ekiki? Ekibuuzo. N'abaga nti inna fil janna la shajara aw fil janna shajara, mu jjanna mulimu omuki? Omuti. Naye ng'omuti ogwo la tusqitu waraqatuha, tegusuula biki? Makoola gaagwo. N'abaga nti fahaddithuni ma hiya, mumbulire omuti ekyo. Naye Ibn Umar ekindeeseza ekyo hadisi eyo oba ekyafaayo ekyo, muvubuka naye atudde majlisi awali basahaba abatava ku lusegere lwani? Ansa ne zibalema. Era mu ansa zibaleeta, baleese ansa zibalemye, nabbi n'ababuulira n'abagaa nti annaha nakhla, ogwo muti muki? Mutende. Kati Ibn Umar wafuluma n'ekitaawe Umaru n'amugaa nti waqa'a fi nafsi annaha nakhla, ansi eyanzijidde yennyini nabbi gyayogedde nti muti muki? Mutende. Naafe ekitiibwa n'essanyu n'agamba oba kukyogera mu maaso ga nabbi
sirina kitiibwa kye nnaalizeeyo kuwulira wali nabbi okujjako ekyo, naye ayogere bye mwana muki owo wazze naye anaategeera atyo n'okufuna obusiraamu. oba mwenna abali wano muli bagumba. ashabab nabbi azimba abaana abato, abavubuka ab'enkya kubanga ebakwatiridde eddiini. wano wokka mu Uganda abavubuka bokka be balina aqiida eri ku manhaji, abavubuka bokka be basomesa ensomesa, be babeera n'eddalasa. abatali bavubuka balina ki? mumbuulire balina ki? lwaki abavubuka be basomese balina n'eddalasa baada magaribi buli sande bavubuka be bakwatiridde ki? munakwatirira muti obusiraamu nga temuzimbye imaani? abavubuka obutaba na imaani nsonga nnene egenda okubeera wakati w'obusiraamu okubeera nga tebabongerayo mu maaso. kyetulina okusooka okuzimba kyennyini, era ekikyasinza okukyalenjinga abavubuka butaba na bweki na busiraamu na imaani, kyentegeeza bwe busiraamu. muvubuka bw'olaba yajja okuwasa ng'ayolesa imaani ku ngulu naye nga munda temuli busi, n'awasa omwana w'abantu ennaku ezi n'alekaawo n'atambula. oba ntegerekisa okuzimba abavubuka omusingi ogusookera ddala ebizibu ebikyalenjinga abavubuka butaba na imaani. ensonga nkulu. ensonga eyokubiri ebikyalenjinga abavubuka suul khuluq, empisa embi. empisa ki? empisa emize emibi ogisanga mu baki? obuvubuka. obuvubuka bw'osanga ng'empisa zaabwe si nnungi, ate baagala kuwasa naye tebalina ki? tunuulira hadisi ya nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya abi huraira. nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha jaakum man tardawnahu dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. bw'abajjira bwe musiimye eddiini ye n'empisa oluwombo ki? naye golooza nabbi hadisi ebwo bwogitunuulidde aba abajjidde ddala ateekwa kuba mukadde oba muvubuka, naye ng'asiimiddwako ebintu ebyo addiini wal khuluq, eddiini neki n'empisa. omuwa omukyala okuba n'empisa embi. nosanga abavubuka be batajumbidde duruusu, nosanga abavubuka tebajumbidde sola, nosanga abavubuka be bali mu mize emikyamu. va kufa abazze ne tusoma, kubanga abavubuka ab'abantu abasiraamu bangi. olwaleero bw'okuba tooki mu bayimbi ba Uganda abayimba abali ku sisitimu eyo ey'ennyimba, osanga abavubuka abato naye nga baana ba busiraamu. olowooza bakitaabwe bali luddawa? bwe tuba twatandise kwagala kumenya mannya gaabwe, abavubuka abaali badde bakolerera eddiini naye nga bali mu mize emikyamu, kunywa enjaga, okusiba enviiri ez'abakyala, naye nga baana babaki? hatta abamu batuuka ne ku ddaala sahaba wa kabaka, naye nga baana babuki? babusiraamu. emize emikyamu ne gyeyoleka mu bavubuka, obutaba na mpisa, obutawa bantu bakulu kitiibwa, n'obutawa bamanyi kitiibwa. ezo zonna zonna mpisa enkyamu. mu bizibu ebyeŋŋanga abavubuka, kubanga buli muntu yenna atya omuvubuka. bavubuka b'osanga be basitula abantu ku mimbali, kizibu okusanga omukadde
najja nakwata sekretari namugaa nti kawansi ojja kusanga baki era bwe baga nkusitula nkukuba baki buvubuka suubul khuluq empisa embi embundu sitegeeza gwe yali akikozeeko wabula nkulaga ekifaananyi ekyeyolese mu bavubuka ekiraga empisa ki embi ezitali nnungi obutawa bamanyi kitiibwa obutawa bakulembeze kitiibwa butabagulumiza kuba bitiibwa byabwe kubanga Allah yabibawa naye byonna byonna amaanyi ago ageewaga mu maanyi agakola emize emikyamu nosanga omuvubuka asibye necklace mwana wa haji wa mwazinyi wa seeka asibye necklace ajambadde mubulago pozi necklace eyomubulago oba eyokumatu ku byombi ki ekyokumatu eyomubulago gye bayita batya necklace ate nkute kumatu eyokumatu bagiyita batya earring ala mubimanyi nobimanyi bavubuka basiba neki n'enviiri ezabaki zabakyala kale ago gonna amaanyi senga abantu bagateeka mu ddiini kubanga abavubuka bwe bafa mustakbali y'obusiraamu eba efudde nga bwe nkugee nti olwaleero bw'otunulira abasomesa obusiraamu abajjumbira eddarusu ne zibeera mu mizikiti abantu ne bakuŋŋaana biri mu bavubuka tebiri mu bantu bakulu naye omuvubuka wanaaba tazimbye shakhsiya ye personality ye ng'akyali muvubuka mustakbalu nfu nyambye ekizibu ekisookera ddala kubulwaki imaani ekizibu ekyokubiri ekyeŋŋanza abavubuka empisa ki Allah yagamba nti lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana amaanyi ago tegageza ne gabawaga ne muva ku mpisa ennungi kubanga empisa ennungi min al imaani nazo zambuki zamubukkiriza lwaki tumanyako bitono nti byebireeta imaani etwerabira empisa olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba buge nti wa imatatu l adha ani tariq okujja obujja ekinyiiza ku kkubo oba liggwa oba jjinja n'otalyongerako kaveera nakyo kyambuki ate olowooza empisa zo zikwata kifo ki Allah bwe yali atendawo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamutenda n'empisa namugamba nti wa innaka la ala khuluqin adhim. Aisha ne bamubuuza ku mpisa za nabbi n'agamba nti kaana khuluquhu alquran yambye empisa ze zonna yalinga ki yalinga Quran. Kati empisa kikulu omuvubuka bw'anaabeera n'empisa ng'alina eddiini ajja kuba amaze okuwangula n'okwolesa ekifaananyi ekirungi ekyobuki ekyobusiraamu eddiini huwa al-iman n'okuba n'empisa kikulu ubeere n'empisa ennungi. Ntegerekese ekizibu ekyokusatu ekyeŋŋanza abavubuka okusinziira ku budde kambi jabule ntegerekese ekizibu ekyokumeka ekyokusatu al-faqr obwavu kizibu kinene eri abavubuka abamu kibatuusa n'okubafuula abayimaani naye ng'ekigenderwa kyabwe kubba. Oli nayolesa obusiraamu kungulu imaani n'ogiraba ng'etumbidde naye ng'omutima mukyamu mubbi alina emize emikyamu lwa nsonga yaki ya bwavu. Obwavu obw'eŋŋanza abavubuka ate nga bambi ekyomukisa omubi teri ateekerateekera abavubuka. Bwodda ku nsi yaffe Uganda abakulembeze abaali badde bateekerateekera abavubuka si bibaliko, ate bw'ogenda ku sayidi ey'obusiraamu bujja bagagira teri ateekerateekera abavubuka basiraamu. N'abateekerateekera okukola zaka nejja neweebwa abavubuka abatalina mirimu ne bagenda ne bakola, ekyo teri akirina mu birowoozo.
kati abavubuka obwavu obubaŋŋanga buli muze gwonna omukyamu gusituka. abavubuka tebakola, beebaka mu mizikiti, abamu bagitambulamu butambuzi, bava mu guno badda mu guli, naye ng'alina obuvunaanyizibwa. mukyala n'atuuka n'okugamba tunaalya ki leero, kulekedde Allah n'omubaka we. bubinkiriza. naye ng'ekitusumbuwa buki? bavubuka tebakola, beebaka mu mizikiti mu kiseera ekyokukola. olwaleero bw'otunuulira ekiri mu bavubuka, omuvubuka ajja n'akuwa salaamu, ekiddako kusaba. abavubuka abasinga obungi mu kibuga muno olumala salaamu bweppa ekizzaako kyetaago. kibulaba olwaleero abantu baddamu salaamu nga batambula butambuzi, kubanga amanyi kyozzaako kukola ki? kumusaba. naye nga wallahi ekitusumbuwa bwavu. olina kugulawo omulyango ogwo ogw'okusaba, okusabiriza. hadisi ya abi kabusha al-almari, nabbi yayogola ebintu bisatu byeyalaliya nabyo Allah. naye mu ebyo ebisatu yagaa nti wama fataha abdun baba mas'alatin, omuddu buli waggulawo omulyango gw'okusabiriza, fataha Allahu alayhi baba al-faqri, Allah amuggulirawo omulyango gw'obwavu. ekisumbuwa ebyo okututuusa ku ddaala ekyo buki? bwavu. mubeere mu bavubuka abakola, abeeterawo emirimu, mwe mujja ekikumi. teriyo kiraga muntu kitiibwa nga butasabiriza. kusabiriza kibi, nga naddala omuntu asabiriza muvubuka n'ava mu muzikiti muno nadda mu mulala. ekizibu kyayogedde wano ku dhuhuri, omusanga ekatwe ku asiri ng'era kyazzeemu, yagufuula muki? mulimu. kale njagala okubawa obubaka bwa mirundi ebiri nga sinagenda ku nsonga ndala. obubaka obusooke obudde eri abavubuka abagufuula omulimu ogw'okusabiriza. ekikolwa ekyo kikyamu, kikkakkanya omuntu n'omala omuwa salaamu ng'ekifaananyi ekikoyereseeko kya busiraamu, n'oddako kumusaba ate okyali muvubuka. ate toyagala kukola, weebaka mu muzikiti, oli awo otuula butuuzi, gwe buli gwolaba gw'osuubiramu okuba ne ssente, salaamu ekwanguyira. ekiddako ne kubeera kola ki? obubaka obwokubiri bugenda eri bamasheekha abakuze mu myaka, ate abo nabo basudde n'ekitiibwa eky'obusiraamu. obasanga mu maduuka g'abagagga nga balinga ba revenue. wallahi kibulaba abantu bangi badduka bamasheekhe bamanyi nti buli seeka yenna asawa, ekitali kituufu. bakeera ku makya ne bayita mu maduuka g'abagagga nga balinga bakubi ba lisiiti, gira nkuwe ku dduwa tusome. wallahi yenkola yaabwe abasinga obungi mu basajja bakulu abo. abamu bagufuula mulimu, n'ava ebudaka ng'alina akapapula agamba mbu ayagala kuzimba muzikiti, naye ng'akola ki? kalimba. kyobalaba abantu bangi badduka bamaseeka, bamanyi buli seeka omulimu gwekola ki? ate kitali kituufu, kubanga baseeka abantu bakitiibwa. naye osanga abasajja abakulu bayita mu maduuka g'abagagga n'okubawa ku maduwa n'okubasaba. kyobola abaseeka abantu babakakkanya. ekindeesezza ekyo njagadde nkikwataganye n'ebintu bibiri. abavubuka obwavu obubeeyolekedde obutakola ne bamufuula omulimu gw'okukola ki? gw'okusabiriza. naye ne twerabira nti waliwo ne basajja bakulu abali mu kiki eky'obuwalimu, kubanga mu kifaananyi kye beeyolekeramu kyaba ki? kyabawalimu. ne basuula ekitiibwa ky'abamaseeka, bakeera ku maduuka g'abagagga nga balinga ba revenue. abooluganda ekitiibwa ky'obusiraamu tukisuula. naye mulowooza nsonga ki ezireetedde abavubuka okuba abaavu? zo zino wammanga. ensonga esookera ddala al kusul au al kasal, obugayaavu n'okunyooma emirimu. obugayaavu, okunyooma emiki,
oliraga ogusigukola akalimu abantu bano mu Central mu Buganda mulina omuze n'eŋŋombo etakola eyadiba. Muganda wa wano tasiika capati, muganda wa wano takola bwassekyuliko. Ntegerekese enazzi kuno ng'omuganda tasiika capati ebyaniya bikugamba. Muganda wa kuno enazzi kuno omuganda nga tasindika kigaali, wallahi kisindike bw'obanga mujje 10 paka Allah bajja okugulirawo. Ekyo tokitya. Ekisinga obubi ate kwe kugulawo omulyango gw'okusabiriza ng'olina ekyokukola naye ng'okinyooma. Ebisinza okusumbwa abavubuka n'obwavu okuyitirira bugayaavu buli kusolayo gwannagaavu n'akeera bukeezaawo ku muzikiti n'atuula talinaawo buvunaanyizo wabula kutuula buli gwalaba ayingira mu masigidi. Assalamu alaikum, riziki yange eri munsawiro. Ani yagambye nti mweri bugayaavu? Ensonga ey'okubiri mu bireetedde abavubuka obwavu n'okubeera nga butusumbuwa nga butukyalenjinga kwe kuwasa abakyala abatajja mu nfuna yaffe. Mwagala nnyo okuwasa kala z'abantu. Sibagende ate muwase abantu abatategeerekeka, si kyentegeeza. Naye waliwo abantu ng'omuvubuka awasa omukyala atali muki mu gureedi ye mu nfuna ye. Bakyala basiika buli kintu. Waliwo abakyala bamanyikiddwa nga tayipu yaabwe bo basiika nga n'ebikola by'emiyembe abisiika. Oyo tosobola kugula kidomola kya butto buli wiiki. Era abamu babawasaako kyalumu ennaku ezo ne babaddukako ne bagamba baabisiraani. Si baabisiraani, bali expensive. Basiika n'emiyembe bagisiika. Naye ffe bano abaffe bakazi battu gweowa nnusu 10,000 n'owagenda oleteyo obuttu. Naye bali baagala biki? Bidomola tebe mweŋŋangako. Nange naalizadde ku baana abeeru seeka, mwana omweru anyuma nnyo naye tosobola maintenance ya muntu oyo. Tunuulira enfunayo. Tunuulira ki? Wabwe tebambala ngoye nkadde. Buli kiseera ba make up. Agenda okwebaka atudde awo akola ki emikolo buli kiseera babeera mu talabu. Expensive. Nekireetera omuntu okwavuwala neyeŋŋanga ebizibu. Bannaaye tufuna abantu abajja muki mu nfuna yaffe. Era ekivaamu omuntu ng'akaaba ng'ennyumba agiddukamu ng'agirekamu. Yagamba mukyala gwe nawasa wa kisiraani. Si wa kisiraani. Gwe tewamanya wokola ki? Wojja noonyanga woogwa. Ensonga eyokusatu kwe kufuna era ennyumba ezitajja muki mu nnyingiza yaffe. Muntu ayagala kusula mu kalina flat wali Old Kampala 800 naye ng'asasula 40. Oyo aba amalako. Ebisulwa mu bantu bakolera gavumenti abafuna ezaki ez'obwiriiri allowance eri awo yabukadde 5. Naye omuntu atalina allowance, atalina mulimu ng'ayiiya buyiiya n'afuna 20,000 ekikusuza mu nnyumba ey'emitwalo 5 ng'okyapangisa kiki? So nga naye 15,000 ogisulamu n'ozaaliramu n'abaki? N'abaana. Naye ne weŋŋanga ku nnyumba ya 80,000. Kale bwe njagala okubiseemu 80,000 omwaka ziba ssente mmeka? Ziba ssente mmeka? $9,600,000 zigula poloti eri ewaffe. Ennakirebe, ensangi, empigi, wallahi n'ozimba nako ekisenge. Ozimaliddemu fulaati, olina abaana, olina obuvunaanyizibwa, olya, omukyala alina ebyetaano. Wabula weetadde mu bigiki size etali ki? Etaliyo. Ebyo nno bisoomooza abavubuka bangi. Obudde nno bunkutte.
bisoomooza abavubuka baki bangi okweteeka mu nsula gye tutajjaamu na nfuna yaffe gwebereranga nnyo ennyingizaayo. Banga omukyalo ono gwe bajja okuwa weerege naye agaye nti nzaawo sisulawo. Saawa yonna akudduka nako naye ng'akulese tolina kyokola ki kati oyo aba akolera nnyumba. Ebirala byonna aba yabikola ki aba yabivaako. Ntegerekisi kati ebyo bireetera omuntu obwavu n'ensonga endala nga naye nkulu ereetera abavubuka obwavu okubeera nga abavubuka bavuka buli kiseera. Alkhiyana obukumpanya ojja neyowola ku munno ssente n'omulaganga bw'oyagala okukola era nga bw'ogenda okukola olumala okuwa akakaddaaka nezifuuka ki nduulu. Weewola ssente z'abaana naye tokola ki tosasula oli mukumpanya. Ebyo byonna ebyobukumpanya abantu obutaagala kukola bireetera omuntu obwavu. Nga n'ensonga endala nanga n'obusiraamu bwajerengeza nga nkulu annawmu subaha okwebakanga ku makya. Ekyo ekiseera kya mikisa. Sanze wano Sheikh Nuhu ng'ayogera ku bintu ebigwa mu ttuluba eryo. Naye mu bimu ebireetera omuntu okukaaba embeera ey'ebyenfuna twetuloota okumakya. Tolina mulimu wosula opangisaawo, olina abaana basoma, wewasa omwana w'abantu, ekikwebasa ku makya kiki? Nga nabbi ye buli kye yakolanga yakeeranga kikola. N'atuuka noga nti buurika li ummati fi bukuriha, umma yange Allah yagiteera emikisa mu kukeera kwayo, kyokka tegwe webasa. Eyalibadde mu kaseera kale akaleeta azikaari, kubanga okuleeta azikaari byebimu Allah mwayisa amakubo n'atuggulirawo. Kale tunula bukye ng'oli ku bulaadi oleeta azikaari ez'okuki naye weebase. Oluzuuka ssaawa 4 ova mu buliri ssaawa 5 otandika okukwata amasimu. Alo jamaada oli ludda wa? Ndi na kasero. Mungu akusobozese onsindikireyo omutwalo. Oli mu buliri ono gw'okubira si mukozi wo nti ali mu bizinesi yo. Abamu tukwata essimu ku makya, Ahmada Allah yangeredde sigenda kulya kyamisana naye nga ssaawa zirya ssaawa mmeka ez'okumakya aweddemu essuwa ery'obutalya ki essaawa ennya mwe baliira ekyemisana nozulamu obugayaavu naye oli mu buliri. Bannaaye ate musabe nnyo Allah, abantu Allah bakyawadde nga balina amaka n'abaana obutalemererwa kufuna kye balya. Wallahi omuntu buli walemererwa okufuna ekyokulya kyaliisa abaana n'omukyala, omukyala tasobola nakuwa vayo. Naga tugenda kulya ki nti sirina? Abaana ne batunula ne batalya kyamisana nodda. Gwolowooza omukyala alowooza ki muli ng'olemereddwa omuleetera emmere? Banga enjala ng'ennuma gumiikiriza. Taata Ahmad tunaakola tutyange ekyemisana tewali gumamu. Nodda akawungeezi n'omugaa biganye. Mukazi wattu ena abaana bakaaba n'amusitula ekiro bw'ati bw'owadde olaba oli mu buliri weebase ng'omukyala asitudde omwana bw'ati bw'amukaabya bw'amwetoloza mu nnyumba ayina asiisiitira. Wallahi aba akutenda busiru. Munzikirize njogere ekigambo ekyo, aba akutenda busiru. Kubanga omwana gw'asitudde wo akaaba ekiro talidde, n'ono kennyini asitudde enjala emukola ki? Gwe weebase mu buliri kubanga muffe teri asitula mwana kiro ng'akaaba mu basajja. Tubalekera baki? Gwe ne weebaka. Ate gwe olina kye walidde naye mukazi wattu wamulese waka. Abaana enjala ebaluma. Gwolowooza abaana abo senga muli omwana oyo Allah amwatuza ekigambo n'akubuuza ng'enjala emuluma atalidde kyamisana n'ekyeggulu, n'akubuuza naye eddala oli taata?
oyinza kuddamu oti omuzaalukuka naye nga omuzaalukukira ku ki? kati tusabenga nnyo Allah tuleme kulemererwa kuliisa baki bantu baffe. Bino byonna ebirala bisobola okugaana n'otafuna kakadde n'otafuna mitwalo 8 nekale kyoleka awaki awaka ekyo kyebayita ezakaki ezakameeza Allah azikuteebesenga buli kanaku. Saba Allah kituteebese ekyo kubanga wallahi bwe kibula oba tolina vvalyo li mukyalo kyobola abatwendako ate omugamba nkulina oli mukyala wange nitalina ne sikaati tosobola gigula ne shamya gye yali yambadde tosobola gikola ki kukigula. Kakati kyembaddeko ku nsonga eyo okwebakanga ku makya emboleeterera n'oluzuuka ssaawa 5 otandika okuyigganya abantu ku masimu. Mukyala najja n'afukamira wona baga taata jamaada tewali sukaali eno oli mbuliri bw'okyuka noga tewali sukaali. Allah akbar. Bw'okyogedde aha senene zijja kogwa omukyala n'akutunuulira ng'oli mbuliri mulaba alaba gye mulaga takola ki bukendeevu basiraamu ebyo mubijje muteekemu amaanyi teweebaka ku makya tambula. Hata omuntu ne waba talina mulimu obusiraamu temumukkiriza kwebaka mu bikunta. Vaawo genda tambulako kubanga omukyala bw'onoomunyonyola ng'otambudde bw'otyokeera n'omugala biganye ajja kutegeera naye biganye ng'oli mbuliri bigaana bitya atuuka n'okubuuza nagaani nga mukwano gw'oli nga ate ye ndaba mwana muto nga ye nga ate ayimirizaawo amaka ge bw'atyo bajja okugamba munno oli ndaba ye ate ye mwana muki awolwo aba akuvuma nti oli muntu mukulu n'abaana abato bakusinga okukola ki okutegeera kyaba ategeeza mu bufunze okwebaka kuki ku makya. N'ensonga endala abamanyi gye bannyonnyola obutasaala esola nga toziwa budde bw'osaala subuhi toddayo kulabika paka kuyisa imaani bw'erinnyamu n'osaala ku zuhuli qillatu ssala omuntu okubanga tasaala wa'muru ahlaka bis-sala wastabiru 'alayha nahnu narzuqukum. Beera mu bantu abayimirizaawo essala, beera mu bantu abeekwata ku ssola. Saala essala ez'obwetteeka, osaala essala eza farada, obeere nga weegayirira Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga njemazi mbadde kizibu kyakumeka ekyo ebizibu ebyeŋŋanga abaki abavubuka ntegerekese. Ensonga endala gyenjagala ndowooza obudde bunaatera okukola ki okuggwayo al-hurub wal-mashakilu siyasiya wal-fitanu ddiniya wal-madhhabiyya. Mu bimu ebyeŋŋanza abavubuka mu bizibu okuwakula entalo. Bavubuka be bakyasinza okuwakula entalo. Al-hurub entalo tuli fena abantu ze bawakula abavubuka nga bawakula entalo tuli fena wa siyasa diniya n'okweyingiza mu byobufuzi ebyeddiini wal fitan kisijja kukibibonola kakisigale nga bwe kiri kuba kitegerekeka. Abavubuka okubeera nga bawakula fitina bateekawo ki fitina bizibu kuwakula entalo. Ogenda okusanga abavubuka ffe tukyasinza okuwakula ki entalo mu mizikiti, mu matwale, mu disitulikiti, okulwanira obwa imaamu, okulwanira obukulembeze, okwagala okuva ku bakulembeze ab'obusiraamu okubafulumako. Ebyo byonna bisinga kuba baki bavubuka, n'okuyingira mu byobufuzi. Ebyo byonna bizibu byeyolekedde abaki abavubuka.
oba ntegerekese ebudde kabaka zibudde bansembeyo kimu kyokka eyo ensonga ebadde yakumeka ensonga ey'okutaano zijja kuba mala naye nga zibadde nga 3 naye ey'okutaano gye mba nsembyayo yokka nga tuvudde mu kuwakula entalo abavubuka ezimu tuziyita za ddiini era ne tugiyita ne jihaadi naye okweyingiza mu byobufuzi okuteekawo fitani ogenda okulaba nga abavubuka be basaale mu kuseesa fitina ezibeera miki mu mizikiti ezibeera mu busiraamu okwewagula ku bakulembeze ebyo nabyo n'entalo zimulaba mu basiraamu abasinga ziseesaamu omuliro baki bavubuka ekisemberayo ddala athaqafaat algarbiya kaliikya bwe tukoppa mu bazungu kizibu abavubuka kye basanga athaqafaat algarbiya abantu okukoppa kaliikya enkola gye bakoppa mu baki mu bazungu olwaleero abavubuka batunuulira ennyambala ensala y'enviiri n'ebirevu design linaabeera n'ekirevu nakikubyemu design n'ayambala empale eno alinga gyayonoonyemu wansi bw'atambula bw'alinnya mu bbanga bwakka kubanga yabiraba ku ki mu bazungu akati omuntu okubuuza kubonga oli n'ateekawo kukopperera ebyo thaqafaat algarbiya okuwa abakyala haaga abatali babo si mwannyoko si mukyalawo si mwanawo naye haaga kwata abakyala mu ngalo kulwokubanga tulaba abazungu babikola ki babikola okusiiba ku biiki oli nalema okuyiga eddiini ali eyo ku biiki atudde awuga n'abakyala abatali babe si baana be abula ali eyo naye n'owulira ne baseeka abamu boolaba nga bamuvunanyizibwa nga bali bakubiriza abafumbo nga bakubiriza abantu okwettanira zi biiki bayigeyo ki okonna okukopperera kwe tukopperera empasa y'abazungu wano bameka abawasa embaga nga kubuzeeko endongo lirwaki mulowooza kubeerako endongo ebintu omuntu bye yali badde akola ne mukyala we mu kisenge abantu babikola mu public kakati senga mbabuuza ekibuuzo akakwate kasenga mu mbaga obusiraamu kako bwakwogererawo wa senga najja n'akunoonya n'akugjayo n'akulambika ekimuli kiri mu hadisi ki n'ovaayo ne bakuzinyisa ne bakwetoloza ekidaala hadisi ki yaani sahaba kigwevaako kubanga oli ayinza okumbuza nanga basahaba baawasa ebyo byali luddawa naye ebyo tubikoppa byetulaba ku tv ku intaneti ku facebook ebyo na thaqafaat algarbiya oba ntegerekese olwaleero abantu babuuza n'embaga ez'ekikungu kubanga babiraba ebyo bikolebwa mu makanisa ate abantu baagala bakole miki mu mizikiti okukopperera nga nabbi bwega nti man tashabbaha biqaumin fahuwa kakati olowooza nabbi yali ategeeza ki abantu bakopya thaqafaati ne bagizingiza mu mbeera ez'obusiraamu mu nkola ey'obusiraamu kyoba olaba thaqafaati ezo ez'ekikaafu oba ez'ekiyudaaya zituuka n'okugjawo eyali badde sunna abantu batuuka okulaba nga thaqafaati eyo enkola kyokka sunna ate neefuuka bidaa lwaki kukopperera okwe tulaba ntegerekese kwolekedde abavubuka ne kubakozesa ebintu biki bingi n'ensonga endala biivenillah mungu wali batuwadde obudde tulyogera ebizibu ebyeŋŋanza abavubuka awamu n'okufuna alhulul solution ki zeteekeddwa okuteekawo naye katukome ku nsonga ezo mmeka 5 olwaleero obudde mukulu wange ansazeeko anti yebosa lwalaba bosa nga ali ku muzindaalo alabira ddala ngaobudde bwamuwadde buki bungi n'amugamba nti komaawo kale katukomaawo insha allah saba allah fena nga bwatukuŋŋanyiza mu kifo kino atutebesa ekituufu atuwangalize ku nkola y'omubaka nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam saba allah atukingirize okulemererwa saba allah atukingirize tulemenga kulemererwa kutuusa ku bantu baffe service
saba Allah tugaggawaze atukingiriza obwavu n'obukafiiri saba Allah subhanahu wa ta'ala atuggulirewo emirango gy'ebyenfuna abaavu muffe tusaba Allah otuggulirewo tubeere nga tukola abagagga muffe ayi Allah tukusaba Allah otukuumire ebyengera byotuwadde oleme kubeera nga otukendeeza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna otuwe enniya ennungi tuwangaze nga tuli basiraamu nga tuli bakkiriza otuwa abakyala abalungi abakkakkamu bannaddiini subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh